bagiyita favor. Buli omu business ekibakimanyi olwatunda emyanya ne waliwo atunda ennyo olwatunda obutungulu naye wabaawo awangalira mu butungulu n'akulaakulana amazaawo awagenda mukatala ki amazaawo mukama yeebala okubanga ampadde guno omukisa okubanga mbayimba emyaka 15 ng'ate nakatumu kyagamba nti tetwagala obuwule ekyo kyamukisa nnyo. So this show is about gratefulness. Shibawuliks njagala twewulize obulungi nnyo tumale tukyakale later, right? Let's listen to each other so that we'll party later. Bwana njagala mufune information. Thank you so much. I love you guys. Thank you. Shiba. Yes. Katude yakuneyanziza. Yeah. Kiki osingira ddala okwagala okwebaza bano abantu abakwagidde 14 years? Man, a brand like me, evudde mu karaoke, evudde gyevudde nga buli omu agamba nedda. Naye ng'abawagizi bwe bajjuza ebisaawe. Mmanyi n'okubeera grateful because saava mu church, saava weeru background nti mama wange yayimbako basista wange, ne Katonda yampa kino kye yampadde.